abeeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abato ennyo gano ge mawulire gaffe ku ŋŋoma nga gakusomebwa Jacinto ne Lady Slike. Tuula, kalira, wuliriza, nyumirwa amawulire. Omwaka 2017 gwatuwadde abakulembeze abapya mu Gambia n'Angola. Eyo ye yali entandikwa naye kati tuli mu 2018 era okulonda emirundi 8 kwe kujja okuleeta omukulembeze omupya. Okuva mu goberero yamaamulwa ku ntebe y'obukulembeze ani omulala addako mu lugendo lw'enkyukakyuka. Mu Kameruni waakubaayo okulonda okujja okusseeko ku bufuzi bwa bbiya obumaze emyaka 3 naye nga kigambibwa nti we twogerera bannansi batidde ne badduka mu ggwanga olw'ebikolwa bya gavumenti bulira eggwanga. Ate mu Misiri Pulezidenti Sisi afugira mu kutya oluvannyuma lw'okusikira Morsi. Ani anassawo enkyukakyuka? Ndowooza Khalid Ali nga yono bulidde yeetegese okwezimbawo okugezesa enkola ya demokrasiya. Ate mu Kongo ennaku zikyayongezebwayo naye kigambibwa okulonda kwa muguno omwaka katulinde tulabe ekiddirira. Kyekimu ne mu Libya olunaku tebannalutegeka naye nga ne mutabani wa Gaddafi wakwesimbawo. South Sudan nayo yeetegekera okulonda yadde nga baavu ng'ate bakyali mu ntalo. Bano bakoze batya? Ebyo nga bikyali bityo Mali yeetegekera omwaka ogw'okulonda newankubadde waliyo okusika omugwa mu byobufuzi. Mu Sierra Leone okulonda kwandiba ekyokuddibwamu era omukulembeze bwayo asuubirwa okwamuka entebe n'omulala agikwatemu. Mu zino ensi zonna olowooza ab'oludda oluvuganya gavumenti balinayo omukisa? Ani amanyi? Katulinde tulabe ebinaava mu kulonda. Ebiseera ebisinga neebuuza we ndiba sikyasobola kuba raapu ani anandabirira. Mukwano gwange leka kulowooza nnyo kyoyogerako nkitegeera bulungi nnyo. Omuwendo gw'abakadde mu Uganda gweyongedde ne gavumenti erabika ebasuuliridde. Waliwo enteekateeka ey'okukyusa embeera eno mu disitulikiti 47 bajjajja baakufunamu senior citizens grant ebasasula siringi emitwalo 2.2 buli mwezi. Akasiimo kano katandikibwawo aba Irish Aid, Ministry of Finance ne DFID. Mu kaseera kano zandirabikanga entono naye manya bannayuganda emitwalo 15 be bawoomeddwa akasiimo kano era abantu emitwalo 7 be bakifunyeemu okutwaliza awamu. Abakadde basaasaanyiza ssente zaabwe ku famire lwa nsonga buvunaanyizibwa bwabwe. Engeri gye kiri nti amaka galimu obutabanguko bungi n'endwadde. Ekyo kirungi era kizzaamu amaanyi. Kirina n'obusobozi okukyusa ebyenfuna mu byalo n'eggwanga okutwaliza awamu. Abakifunamu basobola okusasula abakozi ne school fees ng'ate abalala batandisewo zi bizinensi era bangi bakifunyeemu. Okunoonyereza kulaga endyambi ekendedde. Akasiimo kakozesebwa okugula emmere ennungi era abaana abali obulungi basomera ddala bulungi. Naye wano we wali obuzibu kano akasiimo kayite pilot pension scheme kakatandikibwawo era ssente zino ziva Bulaaya. N'olw'ensonga eyo bannayuganda bangi beeraliikirivu nti DFID bw'enaakivaamu bannayuganda banaagenda mu maaso okufuna kano akasiimo kubanga tekikyali kyama nti ba MP baffe batusuubiza empewo. Katwekkaanye era tusuubira nti mu myaka egijja tujja kwesigama ku mpeereza ennungi ey'abakulembeze baffe so si ku buyambi obw'okutusondera okuva mu nsi endala. Obuli bw'enguzi bulemesezza enkyukakyuka mu Afrika era olugero lukyali lwerumu mu Zambia. Naye waliwo omwami akozewo enkyukakyuka. Harry Kalaba yalekulidde mu ngeri y'okwekalakaasa era minisita waayo wa Foreign Affairs yandyesimbawo mu kifo ky'omukulembeze w'eggwanga okufuga Zambia. President Edgar Lungu ali ku kisanja kye ekyokubiri nga bwe twogerera ali mu kkooti ng'ayagala okwongezayo ekisanja ekyokusatu. Era agamba ekisanja ekisooka tekyali kijjuvu engeri gye yatuula mu ntebe ng'obudde buweddeyo. Lungu singa awangula n'addamu okufuga ebintu byakusigala kyekimu era akyali mukise mu palamenti ng'era ayagala okuba ekyokulabirako eri gavumenti yaabwe. Bannakibiina abali mu kibiina kya Kalaba ekyobufuzi bali mabegawe era bagamba nti mutuufu ddala naye nga si buli omu nti awagira eno enkola nga mwotwalidde ne mukyala w'omukulembeze yaliko eyagamba nti tagondera mateeka era akyali n'ebibuuzo bingi eby'okuddamu naye nga bakalabalaba balina ensonga gye batayinza kusangulawo nga bagamba omulembe gwa Lungu gujjuddemu obuli bw'enguzi ng'era bagamba okwekalakasa kwa Harry Kalaba kulimu eggumba muli n'eggwanga erijjuddemu obuli bw'enguzi. Sigadde nze MC Yalla nga mbaweereza ku Newsbeat. Slike kirabika data mpeddeko sikyasobola kweyunga ku mutimbagano. Kituufu intaneti si ya bbeeyi ddondolo byonna bye tugifunako biva wala era bannayo bangi tebagisobola. Kyogamba singa bye tugifunako byawano ku butaka yandibadde ya bbeeyi ya nseko nga ffenna tugisobola. Kituufu ddala ekyo kyakusoboka. Omutimbagano mu Uganda gwakukyuka aba UCC banaatera okutongoza eno enkola. Ate obwongo obuvumbuzi bw'amaanyi eri eby'empuliziganya bya Uganda eby'omutimbagano mu Uganda biri luno kizzaamu amaanyi okuba n'omutimbagano ogwaffe ku butaka. Era UCC ekkiriza nti ensonga eziteekebwako we ziba zaffe nga zitukwatako kino kyakuga
ogasa bannayuganda bawerera ddala obukadde 10. ekyo kisufu kitegeeza munnayo omu ku bana ajja kuba ku mutimbagano. kirabika ucc erina bingi byetuterekedde mu ttu. ago mazima era baagala bannayuganda bawerako okuba ne zi smartphone nga n'ebbeeyi yazo yanseko buseko okusobola okubunyana enkola yaabwe ku mutimbagano eri eggwanga lyonna. nkubamu akafaananyi obulamu bw'omu maaso bwe bunaabeera, engeri bannayuganda bwe banaagabana amagezi n'emiramwa nga n'emiwendo gya intaneti gyakuba ku bbeeyi ya wansi ddala. katulinde tulabe emiramu egitugasa nga kiteekebwa mu nkola era kekadde weegulira data okozesa omutimbagano oba oyagala kulaba posti ku facebook oba kulaba newsbeat ku youtube. ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma, n'olulala tuula owuliriza amawulire amalala agookya. sigadde nze j sentino ne lady slike. gano ge mawulire ku ngoma, wulira amawulire, tuula galira wuliriza, goberera okuva mu studio mpaka ku street. ge mawulire. goberera engoma goberera engoma goberera engoma. yes goberera engoma. goberera engoma goberera engoma goberera engoma. yes goberera engoma.